Akatale kano ke kamu ku butale 32 obuzimbiddwa oba obuzimbibwa mu bibuga eby'enjawulo okwetooloola eggwanga Uganda lyonna wansi w'enteekateeka emanyiddwa nga Agricultural Trade Improvement Program mu bufunze MATIP omutendera ogwokubiri oba phase 2 era ng'enteekateeka eno evujjirirwa African Development Bank. Kampuni eyakwasibwa eddimu ery'okuzimba akatale kano ye ya Multiplex Al-Shams Construction Limited ku buwumbi bw'ensimbi za Uganda 18 n'obukadde 54 era nga kampuni eno yabakana n'eddimu ly'okutandika okuzimba akatale kano mu mwezi ogwokubiri gw'omwaka gwa 2018 era nga kaali kasuubirwa okuggyibwako engalo kakwasibwa abasuubuzi mu butongole mu mwezi ogw'Okwakumi ogw'omwaka gwa 2019 wabula nga kino tekyasoboka olw'ensonga ez'enjawulo ezaaliwo ezaabaviirako obutakamaliriza mu budde obwali bubaweereddwa. Kyaddaaki kamala ne kaggwa era kampuni eno yali yaweebwa eddimu ly'okuzimba akatale kano ya Multiplex Al-Shams Construction Limited mu mwaka ogwa 2023 guno gwennyini gwe tulimu mu mwezi ogusooka ogwa Gatonnya olunaku lwali Lwakutaano. Kampuni eno yawaayo akatale kano eri Ministry ya Gavumenti ez'ebitundu n'obukulembeze bw'ekibuga Masaka nabwo bwakakwasa abasuubuzi oluvannyuma lw'okukaggyako engalo ng'ebintu ebyali bisigadde okumalirizibwa mukko byali bitono ddala era nga kampuni eno etegeezezza nti bino yali esobola okubimaliriza ng'abasuubuzi bamaze okukayingira nga bwe bakakkala by'emirimu gyabwe nga nabo bwe bamaliriza ebyo ebitono ebyali bisigadde. Kyembadde sikutegeezezza ekyenjawulo ku katale kano ekitali ku butale buli obulala 32 obuzimbibwa oba obuzimbiddwa mu nteekateeka eno eya MATIP kyekyokuba nti kano kampuni ekazimbye eya Multiplex Al-Shams Construction Limited kampuni ya wano waffe mu ggwanga Uganda era nga y'abaana nzaalwa za wano baddugavu mu nkola eya bubu giyite Buy Uganda Build Uganda okwawukanako n'obutale obulala obuzimbiddwa oba obuzimbibwa kampuni ez'aba China nga n'ababuzimbye oba ababuzimba nga nabo ba China kalina obusobozi obukolerwamu abasuubuzi abasoba mu 2,000. Bwe tugenda kubiri mu katale kano nga nsoose n'omwaliiro ogwa wansi giyite ground floor eno eriko obusenge omutundirwa amata 3 kuliko akasenge ka poliisi kuliko amaduuka 2 kuliko zisitoowa 16 kuliko bbucha z'ennyama obusenge 2 kuliko obusenge bw'emidaala 3 kuliko awatundirwa ebyennyanja ebibisi ebifo 12 kuliko awatundirwa ebyennyanja ebikalu ebifaanamu 4 kuliko awatundirwa ebibala ko n'envendiirwa ebifo 92 kuliko awatundirwa enkoko units 15 era nga units zine 15 buli unit erina obusobozi bwa kukolerwamu abantu 3 kuliko awatundirwa amatooke ebifo 13 kuliko awagattirwako omutindo obusenge 8 kuliko akasenge k'amasannyalaze nga kano kali kamu kuliko awakuŋŋaanyizibwa kasasiro units 2. Bwe tugenda ku mwaliiro oguddirira ogwa wansi gwe bayise mezzanine floor kuliko awatundirwa taaba emidaala 30 kuliko awatundirwa ebyobuwangwa emidaala 20 kuliko zisitoowa obusenge 2. Bwe tugenda ku mwaliiro ogusooka kuliko emidaala 164 egy'ebyalaani n'engoye ne kubaako awatundirwa ebikozesebwa mu kufumba peaches 24 kuliko awatundirwa engatto peaches 20 kuliko zisitoowa obusenge 3 kuliko ebifo awafumbirwa emmere n'ebyokunywa units 18 kuliko ebifo 8 awaliirwa n'okunywa kuliko ebifo ebirala 18 we bagabulira ebyokulya n'okunywa kuliko awaweesezebwa n'okufukuta ebyuma obusenge 10 oba ziyite lockups kuliko amaduuka amalala obusenge obuwerera ddala 44. Bwe tugenda ku mwaliiro ogwokubiri nga nno guno gwe gusemberayo ddala kuliko eddwaliro limu kuliko community hall ekifo awakuŋŋaanirwa okuba oba okukola enkiiko akasenge kamu kuliko ekifo abaana we bazannyira akasenge nako kamu kuliko akasenge ka bbaatule za sola
ezaateekebwa katale kano nga singa amasannyalaze gaba gagenze akatale kasigala kaaka akasenge kamu. Kuliko yaafeesi ya Sako abasuubuzi bano abanaaba bakakkalabiza emirimu gyabwe mu katale kano mwe beegattira akasenge kamu. Kuliko n'emidaala emirala egiwerera ddala 9. N'ekisemberayo ddala ku mwaliiro guno kuliko ebifo 38 ebisobola okusimbibwamu emmotoka giyite paakingi. Wabula omuwendo gw'emidaala gino gyonna gwageraageranyizibwa okusinziira ku basuubuzi abakadde abaali mu katale akakadde akaamenyebwa. Emboozi y'akatale eno katugikomye wano. Nze Mildred Nakasi.